kwange ne kanisa yaffe eri ennyumba ya Pastor Yiga ne church ne family ye kitalo nyo Pastor Yiga adda tunyumira no another adda tunyumira so tujja abantu bajja kuwubala so okufa kibi kibi nnyo kitalo nnyo okay kwetuwulira omuyita musumba omuyita pastor tubaddeko mu basumba abalanga musumba Ssenyonga nga bo n'erya pastor tebali muyita ate kalina kokonyemu abo abadde atunyumira Pastor Yiga manyi nti ekisooka sagala kudda mu byabasumba abakama bange nze ng'omuntu njogera byange ekisookera ddala nze ndowooza nti kuba nakubidde mutabani we ekiro ne mungamba ebigambo bino era kambiddemu ku mpewo ne ngamba nti Pastor Andrew nze ng'omuntu mbadde sikkiriziganya nanjigiriza ya Pastor Yiga kumala emyaka gyonna naye Bayibuli egamba nti ne bwe mbanga ndi mutuukirivu nnyo nga njogera ennimi z'abamalayika nga sirina kwagala mbeeranga ekikebe ekikola kireekaana kuba nange situukiridde ne mugamba njagala omanye Pastor Andrew nga mpuliriza ne mugamba nti debate or disagreement is not hatred obutakkaanya oba okuwakanya nga debate twabiranga mu ssomero bagamba water is better than fire, boarding schools are better than girls schools. Twabanga tetwekyawa kwetta nenga tuwakana ne ngamba nti taatawo mbadde nga sikkiziganya naye naye nga simuwalana kyova olaba nti abadde ankubira yankubira n'ennaku ezo naga nti kwata services oziteekeko ku TV yaffe nimugaa lindamu katono engeri gye sikkiziganya nnyo buki bulungi naye nga ne mugamba nsaba ngende nga tebiri mu kamera tebiri mu mawulire ngendeko mu ddwaliro nsabeko naye era omwana oyo nampuliriza ekirungi yaŋŋambye nti nange ntera okusaba nammwe ku YouTube we Pastor Jengo nekimpumuza omutima ne tukkaanya ng'agenda kuntwala ku Friday. After 30 minutes nankubira nangamba Pastor Friday tetuuse muze yafudde bannange atafiirwangako yayinza okubalaatira mu kufa kw'omuntu yenna nze ng'omuntu kya nemusaasira kuba naafiiddwa taata we so ndowooza kyabadde bwe kityo so okuddamu ekibuuzo kyo nze ndowooza nti Pastor Ssenyonga ye ng'omuntu Mukama yamuwa ekiruyi mu luzungu kye bayita zero okununula abaana be okuva mu makanisa g'abannabbi ab'obulimba so that zero gy'alina etegerekeka era mukubira engalo kubanga ffenna twabirabanga nga tukola tutu toyagala abakukyawe toyagala ki banantegeera bati naye Pastor Ssenyonga ye Mukama yamuwa zero era anunudde abantu bangi okuva mu bannabbi b'obulimba era ekyo mukubira obugalo naye omuntu bw'afa oba ekitegeera kigamba ate olumu oba okendeeza obuki obusungu kubanga afudde banange okufa kyekisembayo okuba ekibi ku nsi kuba agenda kukyuka tukuwakanya pastor okyuke so si kufa okitegedde kubanga nze nagambanga ekintu nga nsaaga naye nga Pastor Yiga si muntu mubi yeetaaga kuggyako kigambo church ateekeko theatre okitegedde tena omu yandimukoze eki yandimuyombesezza singa yakwata ekigambo ki church n'ateekako theatre y'emizannyo teri n'omu yandikoze eki yandinyiize Masomba omugenzi biki byogenda mujjukirirako then n'ekirala okwongerezaako okwo message gyolekera family naddala mutabani woyo nekino mbadde nsaba kiddiremu wamu abagoberezi babadde nabo kuba kati mwenna mulinga batandise okukkanya nti abadde musumba wa bulimba abagoberezi be babadde nabo abo abangi ne family ye na bubaka nze nate Pastor Yiga mbadde simulabanga na nnabbi wa bulimba nze mbadde ndabanga craftiness
oba cunning, omuntu omugezi omuyiiya mukujjukujju newankubadde ate olumu mu kyaki tobizanyiramu ojja kukola obuyayeyaye ku muntu alina emizimu ejja ddala oba ekitegeera omalize ng'ate Katonda tajja kuwa protection kati kyekibatwala mu kunoonya other powers okuba Katonda ye toli mu kkubo lye naye nga nze namulabanga nga craftiness, cunning. Era obubaka bwange bwe ŋŋamba Pastor Jengo Andrew nti you are young, oli mwana muto, omugugu munene, sooka asaba Katonda akukwatireko. Ekyokubiri, ofube nnyo okulaba nti tokwata balabe bataatawo n'obeegattako. Gwe simba ekkanisa eno ku musingi gwa Bayibuli nga teguliimu buyaaye, teguliimu bulimba, teguliimu bufere. Kubanga labira ku nze ndowooza emyaka si mingi nnyo, sirina gwe nzibye oba ekitegeera, sipanga bujulizi, naye ate Katonda atuwadde omukisa ennansana. So togamba nti taata yali takolagana na Bugembe, yali takolagana na Pastor Senyonga, nze nange sijja kolagana naye, yali takolagana na Pastor gundi. Simba ekkanisa ku musingi gwa Bayibuli omupya. Towalana tokwata balabe bataatawo. Taatawo chapter yekoze eki ewedde kiruma, kati Katonda akuwadde stage. Kanisa givuge ogizze ku musingi ogwa Bayibuli guli gwe nnyini. Ate okolagane n'abantu. Ogende wa Pastor Kayanja omugambe nsaba ku magezi, ogende wa Dr. Serwadde omugambe nkoze ntya, ogende wa Wilson esimu yange ogirina onkubire ku kacaayi ongaye Wilson gw'obadde olowooza otya. It is very possible otuuke ekiseera olunaku lumu, laba vision olunaku lumu nga abasumba bonna bali naawo after a year or two nga bali so proud of you. Ebyogerwa ku pastor amwe bingi naye lwaliro afudde, naye Katonda teyafudde. Kati olulwe luwedde, kati gwe kiri gy'oli okulokokera ddala, kubanga ebizibu bikola ebintu bibiri, bikugoba Katonda oba bikusembeza eri Katonda. Kakati Katonda ye teyafudde, Katonda ye mulamu. Kakati ddayo eri Katonda, gwoba weekwatako manyi mugenda kaabe 10 terikyawumu, naye Katonda ye mulamu. Ne bamulekwa ne buli alumiddwa abooluganda ab'emikwano mbasaasidde nnyo, naye Katonda teyafudde. Their faces in the sand. So respect to that. However, when someone is dead, it is also good to sympathize, because this is someone who's died. This is someone who's died. Yes, I also disagree with his teachings all the years, and I feel he was misleading many. But the issue was him to change, not to die. And when he was dying, no one was there, but he got sick. Sickness can be a gift from God than an accident or any abrupt death. So who knows what he said in that ICU, him and God. I hope that he repented, because King Asa in the Bible, there's a time, first of all, I feel he's been very creative. He had a very creative mind. He could create things. There was a time he called me and he was asking if Wash Powers can run our services on his TV for free. So that was kind of him. I just didn't take the offer. But I feel like that was kind of him. Because I disagreed with his doctrine, that's why I didn't take the offer. Yeah, so that's the moment. Then the message, especially to his son who's falling into his footsteps. Yeah. First of all, to Pastor Andrew, sorry for the loss of your dad. You are feeling big shoes, and I just pray for you that you seek your guidance from God, the true God of the Bible, and also you've been given a chance to drive that church to the Bible truth, the foundations. Daddy's chapter is gone. This is you. So don't. I know it's going to be hard because you've been seeing and learning from Daddy,
but I just want you to know that don't carry the fights of your father into your reign. You go talk to us. You can go to Pastor Senyonga, you can go to Pastor Kayanja, you can go to Pastor Chiganda, you can go to Pastor Serada, you can go to Bishop Rele, so many pastors here. You can go to them and say, hey, my daddy's chapter is closed, I'm here, and I want fellowship, and I want to pray with you. If anyone tries to swallow you or what, that's different. But what I want you to know is that you can take back the church to the true foundation of Jesus Christ. And don't be fooled by anyone. Look at me. I'm going to use myself as an example. I don't cheat. I don't make fake testimonies. I don't do nothing. And God has blessed this church on just authenticity. And I feel like you too, it's your chance to take the straight path. And we are your brothers and we are here. And you can do this. You can take the church to the true foundation and start a new reign. And to the